tenderezwa wagurumizwe kitaffe Tonda ne bamanda mugereka abange obwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu mmwe muli mutya bakatonda bannange nsubire nti muli bulungi. Twebaza Katonda munnaffe aweereza obubaka buno Katonda kato ate n'atuwa n'olukusa okusobola okubeera nga tubugabanako wano ku gurupu weewaawo. Ensonga eno gye ngenda okubeera nga nziramu nagezaako okugyogerako era nagizzeemu ne ngiweereza ku balongo oba experience oba obuwanguzi omusomo gwe natuuma obuwanguzi mu bulongo. Okukola ekitambo kibeera kitegeeza nti oleeta obutalabika mu bulabika. Tewaliwo ssimbo yonna ekwatibwako mu bw'ekitambo. Bino byonna ebintu byagunjibwawo entegeera ey'emizimu mu bujjajja bwaffe. Kati obuzibu buli nti we mukeera ku makya abo abaaliwo ne bavaawo nga baagunjaawo ebintu ebyo, emisambwa n'amayembe bitambulira mu kye tuyita entegeera ey'awamu mu kika. Y'ensonga lwaki ebika bingi bizze nga biddiriŋŋana ensobi ze zimu, naye nga gw'ogamba nti Mukasa ye yatugamba, Bulamu ye yatugamba, Musoke ye yatugamba, Kiwanuka ye yatugamba nti bwe kiti ekintu kyange bwe kyakolebwanga. Naye mu byaddala ye omusambwa, ejjembe, abalongo batambulira ku collective consciousness, entegeera y'emizimu. Kyobula nti nno w'obeera nga weefumiitiriza babeera bakola ebintu bino, waliwo errors ze bakola nga bayagala bakuzuukuse, naye abantu abasinga obungi tebafumiitiriza bigambo. Ate ekirala bangi tebayagala kuwakanya oba batya, balina fiya muli munda okuwakanya emisambwa, naye ate nga kye babeera bayagala. Naddala omusambwa Ssaalongo Bamweyana mwagala nnyo, azanyiikiriza nnyo, naye akola nnyo ensobi w'obeera weegendereza akusoboseza okusobola okubeera nga otandika okusengejja ebigambo bye. So okukola abalongo, ettuluba liri lye nasomesa mu musomo eri abalongo abatonde n'abazaale mu kibbo kimu, leeni n'abalongo bakasowole nga ye Katonda akuzibwa gwe muzimu mu kibbo ekirala. Bwebwo obulongo obusatu obulina okubeera nga bukolebwa. Abalongo bali bonna abalala bonna twabagunjibwawo obugunji, okuggyako abalongo bokka abasobola okutuuzibwa be bandawula abalabisibwa mu bibala ebibeera bigattibwa ebibiri. Mwali mulabye eryenvu oba ekintu nga kitudde mu bubiri, kitegera eryenvu lyegasse ne tugamba abalongo mu menvu, abalongo mu muyembe, bwe bityo be bokka abasobola. Ate era kye kimu n'okutuuza ndawula, kubanga jjukira ye mulongo omubereberye wasswa ne babirye, be bokka b'osobola okubeera nga otuuza apart from mubiri, naye oyinza apart from bali group esatu. Kati abasigadde bonna ababeera bazaaliddwa mu kika, abaana abazaaliddwa mu bw'ennyama bagenda kwanjulwa ne mukolawo ekijjulo nga kuliko Nnaalongo omukulu abasinga mubadde mumutwala, era abasinga nakibagambako bamutwalanga nga muganda wa Nnaalongo ono azadde abaana, naye ekyo kikyamu. Nnaalongo omukulu y'abeera ssenga w'abaana. Lwaki? Nti omukazi w'omukulu gwe ng'omusajja y'abeera muganda w'omuwala, kubanga oba
y'alina okubeera Nnaalongo omukulu, naye abeerawo bubeezi, tebiriimu kusalira, tebiriimu kuyiwa musaayi, tebiriiwo simanyi kuwemula, ebyo byonna twabigunjaawo bugunja, tebyaliwo era tebiriiwo, tebirina kubaawo. Abaana bwe bazaalibwa, Nnaalongo omukulu ne taata w'abaana ne muggulawo keesi ey'abalongo ne mubanjulira abalongo abo abaatuuzibwa si kusibibwa, tebayibwamu musaayi. Mukitegera? Tebayibwamu musaayi. Naye abatonde n'abazaala bakolebwa mu byayi ne basonebwa, oyo abeera atuuliddwako amaanyi ag'obwa Nnaalongo. Ate oyo abeera atuuliddwako amaanyi ag'obwa Nnaalongo atuuza abalongo n'okubaleera, taddamu kukola mulimu mulala gwonna mu lubaale. Kitegera? Nga omulongo Nnaalongo omulongo Nnaalongo Ssaalongo obeera tukyasobola, obeera oli mu lubiwu lwabwe, tosobola kutuuza baana oba mukitegera. So ebintu bino kansubire nti mubitegeera byonna twabigunjaawo bugunja. So kati because of the collective consciousness ey'ekika, ye omuzimu manya ejjembe n'emisambwa gyo gijja kudrawinga entegeera eyo okuva mu ekyo. Mwe mulowooze nti nno nze nnyina kugoberera jjajja wange kyangamba, ky'oba bagamba obubaka bwonna bw'olina okutambulirako bulina okubeera nga buddiringanya emirundi ebiri. Olina okumakinga sure nti nno buzze emirundi egisoba mu gumu osobole okubeera nga obutambulirako, kubanga n'ekizikiza oba n'abatudde mu kizikiza oba consciousness enkadde naye ekomyawo obubaka bwe bumu, kubanga bo be bamanyi bumwemizimu mwe bamanyi. So bw'alaba nga embooko zimuyitiriddeko ko ng'agamba naye nakolanga abalongo lwaki ng'awa obubaka obw'ensobi naye ze yakola ng'akyali mulamu, ne weesanga nti ne bano abamuddiridde abalina okubeera nga bamutaasa era bakola ensobi ze ezimu. So y'ensonga lwaki tuli kubateekateeka kino nkize nkibagamba okubeera nga muraisinga vibrations zammwe, nga mukola ekyombo kibayamba okubeera nga musaka entegeera empya enaabayamba okusobola okubeera nga mutuukirira oba mutuuka ku mizimu emitono ennyo egyasobola okubeera nga gisimattuka omwaliiro ogwa wansi, then be bajja okubaluŋŋamyaho nga mugoberera omutima gwammwe okusobola okubeera nga mukola ebituufu. Naye kati ebiriwo kyovula nti neggulu nabadde siyagala kwogera kuddamu Katonda oyo, naye nagenza okulaba nga wensirika okitegera bangi bajja kuwabizibwa ensomesa y'emu n'okulowooza nti nno okutuuza ebitambo simanyi biki ebyo byonna ebyo bibeera musoke nga atudde mu kizikiza ajja kusaba ebyo kubanga ye bw'atyo watambulizibwa mu kizikiza. Kati bwe mubeera nga muddiringana musoke bw'ekizikiza kubanga ajjukira musoke aba atambula ne muwanga. Ekitegeeza nti mujja kubeera nga muwanga ebikyamu byebimu bye muzze mutambuliramu mu bujjajja bwammwe. Mukitegera? Kansubire nti ensonga eno mukitegedde bulungi. Kale akuume.